uno wano waali. Abatuuze n'abagambibwa okuba n'ebyapa ku ttaka erifuuse Kagiiko Nattabula ery'omugenzi Ssebugulu mu ggombolola y'e Kamengo basinkanye bakulembeze mu disitulikiti ey'Empigi okwongera okumanya buli omu kikyasobola okukola okukendeza ku bugulumbo obuviiriddeko obutali butebenkevu mu kitundu kino. Nziza on security issue. Nziza kulaba nga abantu mulina obuntu bulamu, mulina eddembe mu disitulikiti yammwe ey'Empigi. Olukiiko olutandise emirembe gye luggweredde nga mpaawo kituukiddwako. Omuntu gwenkole President Museveni. Ate President Museveni yanga bannayuganda bonna agenda obaweereze. Abana bankubye amasasi. Ensi ejja kutegeera nti Kabagambe ye yankubye eki? Tesaagala kibeeraliikirize. Nze saagala kufa bintu bitonotono. Njagala bagambe Nannono yafudde essasi. Bagambe ku G3 agaakagwawo. RDC yali kayima akubiddwa amasasi. Nze kyenjagala saagala kufa nti simanyi nafudde buugi, yateeka sooli yantuze, ebyo sibyagala. Njagala kufa bintu binene. Ensonga z'ettaka lino zize ziranda kumpi kati emyaka egisoba mu 15 naye nga buli omu agamba alirinako obwannannyini kyokka nga n'ab'ebibanja bagamba basusse okutulugunyizibwa nga beebuuza alina ebyapa omutuufu nakati tebamuzuulanga. Kayiwa Sande eyanguza alina ettaka. Mwami Luba yabuzaabuza nze, yabuzaabuza abantu bano abali ku ttaka ab'ebibanja atabuliramu nange. Abantu mbadde mbaseena naye nga tutegeeragana naye nga beefuula. Era obusuulu bwe bwatuweerera ku masomero gye twasomeranga ate wali nkaayana n'akamu. Tewaliwo omuntu gwe twali tugobye ku ttaka naffe abaana abaasigalawo. N'olwekyo Mwami Kabagambe n'olwaleero lwensoose okumulaba badde simumanyi mpulira Kabagambe. Abo bonna abazze basuubuzi. Basuubuzi baagala funa ssente. Ffe tuli ku kyalo kyaffe tetulina alternative home. Munnamateeka w'ennyumba ya Ssebugulu munnamagye Edgar Musasizi abulidde bakulembeze nga bwe bawandiikira woofiisi y'eby'ettaka etwala Mpigi ne Ministry baveeyo batangaaze ku byapa bye baagaba ku ttaka lyabwe era bino bye babaddemu nga bakakasa nti waliwo obukumpanya okukyusa ebiwandiiko n'okukyupula ebyapa kye basaba abaweebwa akadde akamala bakitereeze. Waliwo obukumpanya, waliwo okukyusakyusa mu biwandiiko, okwakirizibwa abo abaawa ebyapa, abo ababayiganya, ababatigomya. Nange kenyini ndi omu ku abo be bagenda okugoba. Njagala mmanye tiye Mwami Kabagambe ava ate gy'avudde ajja agule awantu wamanyi nti waliwo amasomero. Kyannaku nnyo nti nno lino ettaka buli aliyingiramu abazze kulya buli. Kati RDC agamba agenda kuwandiikira Ministry y'eby'ettaka eveeyo ennyonnyole ku mivuyo gye bagamba nti ye yagitandika. Nze ngenda kuwandiikira Ministry of Lands. Nkigamba Ministry of Lands muleese insecurity mu disitulikiti y'Empigi. RDC agamba tagenda kukkiriza abantu kubeera ku bunkenke ekiyinza okubaviirako n'okufa. RDC ne Jibita RDC bali mu kubuzaabuza. Mukubuzaabuza mulimu bannayuganda bagenda okufiirwa obulamu bwabwe. Mu lukiiko RDC atadde akaka eri poliisi nayo okwesamba obutali butebenkevu ku ttaka lino olwo ne bakozesebwa nga abagagga abalinako ebyapa ate okutulugunya ab'ebibanja nga yeewuunyiza n'okubategeeza okujja mu lukiiko ne balwesamba. Bayogera kati nti omusajja alina emmundu, omusajja alina emmundu, osooli wali mu buyinja bwe obusatu oteredde mu koofiisiko otudde buli kimu okiwulira. Omusajja Kabagamba abantu bemulugunya alina ki? Osinna muwandiikira ebbaluwa ne mutegeeza luno oluki? DPC namuwandiikira ne mutegeeza luno oluki? Ono yeewoze kufaafagana ne poliisi eno nti ne bwe kuba kutegeeza nsonga eno eri pulezidenti agenda kukikola. Poliisi yaffe ngenda gikwatako nga bwe ngisobola. Ngenda gikwatako essanga ne bw'enaakola etya ne bw'enaaba kyetaagisa kutuuka wa mukama waabwe. Njagala mukama waabwe alabe coverage eno eyabaddewo mutwalire nti nabawandiikira ngamba tugenda kuba n'olukiiko. Mukama waabwe njagala bamwesimbe mu maaso bamulage fayiri yonna eyali ebaddeko ng'eri sanctioned n'etuuka wali ku kooti omulamuzi n'ebeera mu maaso ge. Baagala okulemesa Pulezidenti Museveni balowooze nti eggwanga limulemye. Museveni eggwanga terinnamulema. Abalina okukola byatutuma ffe tubidobonkanyiza. Olukiiko lwabuse nga RDC awadde ebiragiro abalinako ebyapa obutaddamu kubaako kye bakolera ku ttaka lino okutuusa nga bazzeemu okusisinkana omulundi omulala. Wangisebo